Alright, baganda bange ne bannyinaze mulimu ku ngeri y'ekizikiza mu kavidiyo ka leero. Amasannyalaze eno gye ndi. Oteya naye tujja kugendera wano mpola mpola kasita eddoboozi lyo linaabeera kkiriya. Eddoboozi bwe linaabeera kkiriya nkakasa tujja kugendera wano mpola mpola, otherwise musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze. Kansuubire nti embeera ebatwala malidaadi sana, alhamdulillah naffe gye tuli mpola mpola wano ewaffe. Omukama Katonda akyakuumye bulungi nnyo. Nsooka okutumirako bannayuganda mwenna abali e Dubai, Ajasan Wampumba African Restaurant, Mama Mugisha, coordinator we UAE, tumirako kuba Abu Dhabi, tumirako kuba Sharjah, tumirako bonna abali mu states za Dubai za UAE ez'enjawulo, tumirako ba Queen abali mu Omani, nentumirako bannayuganda mwenna abawangalira e Saudi Arabia, bwepo n'abawangalira mu ggwanga erya Jordani okugattako e Bahrain. Tumirako bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya America oba ku ssemazinga wa America, nentumirako bannayuganda mwenna abawangalira ku ssemazinga wa Asia n'abawangalira ku ssemazinga wa Europe, gattako n'abawangalira kuno okwaboobwe owaffe mu Uganda awamu n'abawangalira mu Africa continent gye bayita Africa. Yenze Yekolera yitongwa. Musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze. Kansuubire nti embeera ebatwala malidaadi sana naffe gye tuli Mukama Katonda akyalonda. Ali omuganda nga ŋŋambye nti kamera teri okay olunaku olwaleero. Kituufu nnyo nnyini ddala muganda wange, kubanga amasannyalaze gagenze era kyensoose okubategeezaako naye ne ŋŋamba wadde gagenze kasita eddoboozi linaayitamu. Kyekisinga obukulu ndaba nange sinyuma nnyo kulaba ate nga wattu nyuma nnyo okuwulirwa. Otherwise tusimbudde Aitawa, Malikash Walumbuye, Nende, Nakiyimba, Sempijja n'abalala mwenna Adam Matovu, nsanyuse nnyo okubalaba. Leka nnyimbe Mukama yanjazika lwalinzijjako ebyange, bwe muli nkakasa tewannayimbanga n'enkunkumula ennyingi. Ni munnammwe nnyo nsula njiya funa ebirungi bye mbaweereza obutayosa. Ate sirikowa nina amaanyi era nneekakasa bulungi ekintu kye nkola. Manyi mwewuunya bwe mba nnyimba ate era nange bwe nneewuunya ebyo bye nkola. Ne kaakati nzize ng'obwedda ndowooza bannange katutandikire bwe twakoma. Abakyala mujje tuteese noonyeza eddala enkola nga yatutuyamba, oba tuteekewo akasomero erudda eri. Tusooke ne ffiga enkula yammwe kati olwo tubabuulire engoye ennungi kuyo okusinga kati buli omu bw'asanga bw'asaaniika omubiri gwe. Emisono nkumu kyokka oba oyimba, sooka weebuuze nneekulira ntya nzirogina. Wennoga ejjuuse ng'ate tayiti ewoomera etya ku nnyama emaze okuwaguza. Yabo tayiti gyo gireke siiyo nungi naye yenyiririra batonotono. Ate sibaneera bakiirako olwayi lw'emirimu omugongo n'abeera ng'olusekese. N'amanyuka ng'agenda azunga yambala yangeri kye n'akugobako abalenzi. Musajja basudde yali ajoga. Otherwise Luteete Emma na buli omu mwenna yakatwegattako Baluba Julius n'abalala bangi, yenze Jeno Yekolera itongwa tusimbudde. Kakati olunaku olw'eggulu waliwo ka video akampeerezeddwa nga sinnatuuka ku Ronald Mayinja, nga waliwo omuvubuka omu ku bapikkerere bannakyema lya Yoweri Kaguta Museveni era abamutembeeta. Ono Gaayo w'embugubugu muno. Gaayo yalina embugubugu yatunula ng'ekisaanyi. Baali simanya ebyo ebiki. Ng'agamba nti neewuunya omuvubuka awagira Bobi Wine bwe yakyawa Museveni, busimanyanga olw'okuba Museveni abalumya bwavu. Tewali gavumenti eri kuteeka ssente mu nsawo. Amaanyi g'okozesa amangi ng'olwanyisa mwami Yoweri Kaguta Museveni kyekiriwo Honorable Rebecca Lyamu. Bw'amaanyi g'okozesa ng'olwanyisa Museveni g'oba okozesa okwejja mu bwavu n'eŋŋambala bali n'eddebi. Naye kankubuulire, saagala nnyo kunenya bawagizi ba Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni nnyo, kubanga mmanyi obuzibu bwabwe. Ekisinga okubatawaanya mu nsi bwongo butono na ntegeera ntono, era nsanga nnyo obuzibu okubanenya, kubanga bwe mbanenya nange mba nfuuse omusiru. Tosobola kuyomba na mulalu kubanga naawe mu budde obwo obeera mulalu.
naye ate bwe kugamba nti oli mulalu tojja kgenda ng'owemula kyalo kiramba. That is why nsazeewo okujja okwogera ku vvubuka eri omulundi ogusookedde ddala ate era nga ntakasa nti gwe bugenda osemba. Kakati godimbizi sooka ombuulire ekintu kye bayita gavumenti kye ki? Sooka ogenda ogugolinga ekigambo gavumenti kye ki? Ekintu gavumenti tekitegeeza kuteeka ssente bantu mu nsawo. Ekintu kye bayita gavumenti tekitegeeza kukwata ssente ng'owa bantu. Ekintu gavumenti kitegeeza omuyima oba omukuumi. Era kuffe tekuli awalana na Kyema Yoweri Kaguta Museveni tatuwadde ssente kuziteeka mu nsawo. Nedda kuffe tekuli awalana mwami nti tatutadde ssente mu nsawo. Ffe kye tumwagala si tuteeka ssente mu nsawo ng'entegeerayo bw'egamba. Kubanga gwe bw'oba bulijjo olwanyisa Museveni kuba wasooka eno waffe ng'oyogera ebigambo, gwe wali omulwanyisa butakuteeka ssente mu nsawo oba wali omulwanyisa for bad governance. Era ekirala njagala osooka ogenda ogugolinga oba genda mu dictionary osooka onoonye true definition of a word, the government. Then oluvannyuma lw'okuzuula ekigambo ekyo ojja kumanya nti byewabadde oyogera wabadde toyogera, wabadde oboloboota buboloboosi, wabadde ojejembuka na bujejembukanyi, wabadde obolooga. Ekintu gavumenti si kututeeka ssente mu nsawo ebyo by'ogenda oyasaamirira ng'eggunju ekkadde. Kyamaanyi ge mukozesa okulwanyisa Museveni, ge maanyi ge muba mukozesa okwejja mu bwavu. Teri gavumenti egenda kukuteeka ssente mu nsawo. Ekintu kye bayita gavumenti amanga taata awaka. Ky'Omuganda agamba ezitaliimu mukulu zangaala. Era Omuganda y'omunaaga nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera mu nnyeera kwandaala. Nti ekyayi ku kitooke kye kikumaakuma akawuka ke bayita mu nnyeera. Mwannyina Zerera Kalanzi Kacappizo nsanyusa okukulaba. Ekyayi ku kitooke kye kikumaakuma akawuka ke bayita mu nnyeera. Era ekyayi bwe kitaba ku kitooke mu nnyeera atandika okwandaala n'asaasaana. Kati gwe mugaso gwa gavumenti eringa ekyayi ku kitooke nga ffe tuli buuka oba buyite bumunyeera. So teri agamba nti kuffe nti ekituwalanya na Kyema Yoweri Kaguta Museveni tatadde ssente mu nsawo si ayino situteekamu. Era teri agamba nti gavumenti bw'ekyuka tugenda kuyoola ssente ng'abayoola enswa oba enseenene nga zigudde. Nedda, ekyo si bwe kiri. But gavumenti abeera muyima, omukumiikumi era omukuumi. Abange kambuuze, mwami Yoweri Kaguta Museveni akoze omulimu gwe ng'omuyima? Mwami Yoweri Kaguta Museveni akoze omulimu gwe ng'omukuumi? Mwami Yoweri Kaguta Museveni akoze omulimu gwe ng'omukumiikumi? Answer eri nti nedda. So next time bw'oba oyogeranga manya nti bw'oyogereramu bategeerera baayonka. Nze ndi mu Galandeeka, nafuna obudde bungi obulyonka ebbeere lya maama era ne ndikkuta. That is why sisobola kujja mu bantu kwogera bya kijegajega ng'ebyo. Bw'omuvubuka amaanyi g'oteeka mu kuwagira Bobi Wine ge maanyi bw'oba oteeka mu kwejja mu bwavu. Teri gavumenti egenda tuwa ssente, which means ekigambo gavumenti oba abakulembeze tebalina mugaso baveewo. Ekigambo gavumenti oba abakulembeze ekyo kiba kitegeeza tekikyalina mugaso baveewo, kubanga tusobola okwerabirira, tusobola okwekolerera, tusobola okwesaggulira oba tusobola okwekuuma. Then bw'okeera n'okola statement zeze ez'ekibogwe obanga agamba nti gavumenti terina mugaso era ebeera yeetaaga kuvaawo. Nange ne nkubuuza ekibuuzo, lwaki owagira omuntu atalina mugaso? Kubanga oli muwagizi wa mwami Yoweri Kaguta Museveni lukulwe era omutembeeta buli budde omukuutira endingidi, naye ate olaze nti gavumenti si yegenda okukuwa ssente, si yegenda okukukwatira, si yegenda okukukuuma. Then mpaayo ensonga gwe lwaki oba owagira Museveni ng'ate talina mugaso. Era mu njuuyo lwaki obeera okuumiramu ekintu ekitalina mugaso? Kyekyo ekibuuzo ekisooka. Gavumenti bw'eba talina mugaso nga n'omukulembeze teyeetaaga kukyusa era teyeetaaga tunulwako era teyeetaaga kumalyako birowoozo, era nga n'omuvubuka toyinza mukubiriza nti ebyobukulembeze bikwatako mu nsi yo. Kakati nga gwe omuvubuka wadde nga wakona obwongo, nkubuuza Museveni oba owagira waaki? Era naawe okakasizza ensi nti toyina magezi, kubanga owagira ekintu naawe ky'otamanyi mugaso lwaki kirina okubeerawo. Olondalonda ekitegeeza ne scrap yemmwe ensomba byuma zino emmese buli kyesanga kyeronda. That is why naawe olina scrap gw'otamanyi mugaso gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni.
Sagala kumalirako nnyo budde. Naye next time bw'oba oyogera ngeri ekisiibwe manya nti waliwo abategeera kuffe tekuli anoonya ssente za Museveni era tekuli agamba nti gavumenti erina tuteera ssente mu nsawo naye erina tulekerawo emiwaatwa egiteeka ssente mu nsawo bw'eba teyina tuteera ssente mu nsawo ate zetakuteereddemu lwaki etuggyako emisolo ntegeera ntono. Gavumenti erina kuteera ssente mu nsawo genda weekolerere. Gavumenti erina kuteera ssente mu nsawo bw'eba si ezinteereddemu then ejjawo moral authority ate ezijjako omusolo ku kintu kyetankoleredde. Yes, that is the question. Etalina moral authority enteera ssente mu nsawo ate ejjawo moral authority ensolo zaako ssente mu nsawo muntu wangeri kyoyo abanja gy'ataawula. So kakati muvubuka gwe godi mbizi saagala nnyo kwogerako kubanga toli levo yakwogerwako generali omutikkire. Naye sometimes buli wolaba akalalu nga kawemulawemula ku kyalo tokitwala nti kalalu kagenda kwonoona abaana bammwe. That is why akavubuka ako nkamaliddeko obudde bwange bungi nnyo. N'ekirala kagambye nti lwaki Bobi Wine tabasomesa bwe yakola ssente mu mulembe gwa Museveni aga Museveni alumisizza abantu obwavu then lwaki tabasomesa ngeri ki ye gye yakola ssente mu lubuto lwa Museveni. Okay, tukkiriza bwe kibanga His Excellency Bobi Wine ssente azifunidde mu mulembe gwa Museveni era ne credit tuwe Museveni mu miransanafu muganda nsansi okukula. Bwe kibanga His Excellency Bobi Wine ssente azifunidde mu mulembe gwa Museveni nga ne credit erina kuweebwa Museveni ku bugagga wa Bobi Wine then lwaki tokkiriza nti n'abaavu era yeevunaanyizibwa ntegeera ntono. Bwe kibanga credit y'abaavu y'abagagga abatono ab'olubattu be munoonyesa mu kiwato ng'amazina ate mukiwa Museveni then lwaki abaavu bo si abaabavunaanyizibwako. Eddiini egamba nti Mukama yaweera yajjawo era omuntu bw'afa tutera okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun ffe abasiraamu. Mukama Katonda yawa ate era yajjawo. Kakati nange nkubuuza bwe kibanga Katonda yaweera yajjawo ne Museveni bw'aba yagabira obugagga abatono ababulina bw'oyogerako bye bwesibako nti gundi obugagga abukoze mu mulembe gwa Museveni naye tasomesa bantu butya bwe yakola obugagga mu mulembe gwa Museveni then lwaki abaavu bano enkumulitu yo tebavunaanyizibwako ng'ate abagagga bo bw'oyogerako ebavunaanyizibwa kusinga abagagga be babadde abangi abafunye obugagga mu mulembe gwa Museveni ng'abaavu be batono. Twaligambye nti ze mpulunguse mu binyeebwa kubanga bw'osekula ebinyeebwa temubula mpulunguse naye empulunguse ze ziba entono ebimunyunguse oba ebigonza obulungi bye biba ebingi singa abaavu be babadde abatono ng'abagagga be bangi ennyo ettomooni. Then twaligambye nti Bobi Wine obugagga abujje mu mulembe gwa Museveni asomese bano abatono butya ye bwe yafuna obugagga naye ate ogamba Museveni Bobi Wine obugagga abujje mu mulembe gwa Museveni era tuwe Museveni credit naye ate abaavu be bangi then n'abaavu era tukimutikke. Lwaki wenyumiriza mu kukola sex yekka naye tokkiriza outcomes za sex weegadanze ate bwe tukugamba nti gwafono gwe weegadanko yafuna olubuto nti nze nedda. So kakati Museveni bw'aba ye yaleeta obugagga eri Bobi Wine then kkiriza era yaleese obwavu mu bannayuganda abangi. Next time bw'oba oyogera lowoozanga nnyo ekintu gavumenti tekiri awo gwe w'okirowooleza mu ntegeera entono naye ate sigenda kukunenya nnyo kuba eyo yentegeera yammwe kyannaku nti omuntu asobola okwetunuzaamu essimu nti buli amanyi nti alina smartphone asobola okwekuula omwogezi wadde ayogera abolooga kubanga bano tebakyayogera babolooga buboloozi. Kyannaku nnyo tosobola okwetunuzaamu essimu n'otandika okwogera ebyekisiru era nkubagiza abaana bo nti nga balabye okuzaalibwa emmongwa nga balabye okuzaalibwa ekisassalala nga nnyazaalawo alabye n'omukeeya wunga agira oluba lumulinga ekiti kwe batemera embisi awo gwe nkuvuddeko sikuddira. Omukulu Ronald Mayinja tuli ku bunkenke ennaku zino ng'ozunga nnyo kamunguluze taakukwate. Ronald Mayinja bana akakuba katonjeebweru naye simanyi oba mumpulira mupe feedback oba eddoboozi liyitamu. Ronald Mayinja ennaku zino ng'ozunga nnyo mu luguudo kamunguluze takukwate emmotoka tezikulinnyire mu kkubo weweetala bw'ova eno bw'odda eri bw'osala bw'ovaako eno bw'odda eri nga tulowooza nti osobola okukola ekisingako awo nga twali tukutya nnyo
nga twali tukuwa nnyo ekitiibwa naye bw'osunga simanya museera ebyakulwanya bizzemu tuli ku bunkenke oluvaawo enkya muzeeyi akalulu tomorrow nojja abantu baaganye enkya ne tukulaba ng'osungidde ewamuhoosi kaine lugaba ng'osonga nnyo nga toterera ng'olinga omukka gw'omukkansu omukulu Ronald Mayinja nga twali tukutya nnyo nga twakula tukwegomba nnyo nga wali w'amaanyi nnyo Ronald Mayinja nga wali wakitiibwa nnyo nga wa inspiringa nnyo ki ekyatuukawo essaawa eno Ronald Mayinja alinga empisi kambanyumise ku lugero lw'empisi ku mukolo ku kyalo kwaliko emikolo ebiri ng'omukolo ogusooka gwa lumbe omukolo omulala gwali gwa mbaga kakati wampisi aba atambula agenda mu lumbe munne kyava mukuba akamba nti ate eri waliyo embaga waliyo akawoowo kyava agamba eka tugendewa kanaabeerawo wakati aba agenda eri evvumbe lyeno ne limusika aba agenda eri evvumbe lyeno ne limusika okukakkana nga obudde bwonna abumaliddeko mu kunoonya wagenda kulya bwana wampisi oba mukolo gwagendamu guliwo ogusingako emmere era agenda okugenda mu gusooka agenda okutuuka mu gusooka ng'emmere eweddeyo n'adduka agende ku gwokubiri ng'emmere eweddeyo naye nga ekyo kyonna kyaleetebwawo omululu obuluggube okwetala obutamatira era okuva n'olwaleero njagala kumanya g'omukulu Ronald Mayinja munyambe munnyongerereko erinnya eddala nti wampisi kubanga Ronald Mayinja mpisi mwannyina Sennakata agambye leka tuboyikootinge Ronald Mayinja tekyetaagisa toyinza kugamba bantu nti mutte omulambo guba gwafa dda nga ne bw'obutta ogwokubiri obeera omala budde Ronald Mayinja teweetaaga kumuboyikootinga duniya yamuboyikootinga dda bweba duniya yakuboyikootinga dda abantu b'oku nsi tebalina ngeri gye bayinza kukubeeramu ng'olwedde abantu b'oku nsi ye duniya Ronald Mayinja emumulabangako eyo ng'atambula temumwesembereza lwa nsonga guli mulambo ogutambula yafa dda era omubiri gwa Ronald Mayinja gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwali ebbanga lyabaddewo ng'ali mu nsi ng'omulambo ogutambula kakati ogwo mulambo ogutambula Ronald Mayinja gwe omusajja eyayogeranga ensi n'ekunkumuka ennyenje Ronald Mayinja yayogeranga ensi n'ewulira Ronald Mayinja yakololanga obukolozi ne tukuba engalo Ronald Mayinja olunaku olwaleero afuuse Masikini ya ku kyalo Ronald Mayinja olunaku olwaleero afuuse momboze Ronald Mayinja olunaku olwaleero anoonya kyakulya kakati wano omuyimbi omu bamuyitanga Matiya Kyakamala we yafa n'ayimba akayimba tibannanga okulwaza munnoowo mazima ddala kiruma eyali eriisa bamuliisa buliisa mazima bambi eyali yeeriisa bamuliisa buliisa era ne Ronald Mayinja eyali yekolera aleebeeta buleebeesi mazima bambi eyali yekolera yafuuka Masikini mazima kati wafuuka Masikini ate kyannaku nnyo nti Ronald Mayinja yafuuka Masikini ku budde obukyamu omanyi kyabuvunaanyizibwa nnyo n'ogwira mu myaka gino gye tulimu ng'emivubuka oba emivubuka naye okugwanga tokyasobola kusituka ng'oli mu myaka egyalibadde giwummula oli ebyo wakola edda bannange kiba kaba kalabaayi kati Ronald Mayinja yagwa ng'afuuse olwedde empologoma enkadde takyasobola kweyiggira kyokka ate kyannaku nnyo ti ebyobugagga bye yali yakola ebingi omuli lw'amahotero n'ebyobugagga ebirala omuli za apartments ebunnamuwaya oluvannyuma lw'okuteeka ssente z'ekibi mu ssente ye yabitunda dda ate ne ssente ze yabitundamu n'azisuubulamu sipeeya e Japan ne zimupattoga ebizinensi yonna yagwa kaakati kiba kitegeeza Ronald Mayinja akayimba ke yayimbako nti kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataaleeta kamutuukirako ddala bulungi nnyo nti ebyobugagga bye yajja mu kuyimba ng'abantu bamuwagidde yabigattamu ebyobugagga bya Sitaani Yoweri Kaguta Museveni bwe yali azzaayo ebibye Yoweri Kaguta Museveni ntegeeza Sitaani mwanattu yagenda n'ebibye abantu bye baali bamuwedda kaakati Ronald Mayinja today ali ku duniya kuno naye alinganga omulambo ogutambula kyokka kyannaku nti Ronald Mayinja ogenda kuwangaala nnyo era kyensinza okusaasirako obwavu bukulume ng'ogenda ffenca naye Ronald Mayinja agenda kuwangaala nnyo lwa nsonga nti Ronald Mayinja oba mugatteko erinnya lya wampisi agenda kuwangaala nnyo lwa nsonga nti
omukama katonda waliwo abantu balekawo babonebonere ku duniya abalaba batwale ng'ebyokulabirako. Ronald Mayinja ogenda kuwangaala nnyo, naye emyaka gy'ogenda okuwangaalira ku duniya kuno ogenda kubaako ng'ekibonerezo, tebugenda kuba buwangaazi bwa ssanyu buno bwe tusaba mukama nti mukama mpangaaza. Bwe kityo kigenda kuba kikolima otuuke n'okunoonya ky'olya naye nga tokyakirabako yadde n'akatono nga mukama akuteekawo abantu abalala bayigire ku ggwe nti matira n'akakatono kenkutadde mu nsawo tolulunkana nga wampisi kugenda eno neeri kugenda eno neeri ogenda kuwunzika tolidde. Kakati Ronald Mayinja agenda kuwangaala naye ng'obuwangaasi obwo si bwe buno bwe tusaba katonda. Kino kikolimo kubanga Ronald Mayinja mukama agenda muteekawo abalala balabireko. Buli muntu omuliwo enkwe awo n'alabanga ku Mayinja era teweekanga nga Mayinja tumusanze ne mu generations ezigenda okuddako. Teweekanga nga Ronald Mayinja tumusanze ne mu generations ezigenda okuddako nga ffe twafa dda tuli mizimu naye nga tulaba ye tafaali ku duniya. Kubanga aliko ekikolima alina okubeera ekyokulabirako live examples eri generations and generations naddala bano abaana abatomu mu myaka babakubirize nga bali akusongera ku Mayinja akugambe nti oyo ekimubonyaabonya. N'omulaba nga mukadde n'abaana be baafa dda ku nsi baggwako. N'omulaba nga obusapatu bumukutuse yaliko omugagga naye teyamattira. Mukama katonda kye yamuwa. Kakati Ronald Mayinja agenda kuwangaala nnyo lwa kintu kye bayita enkwezenge ezaamukuula enkwenge oba wampisi. Oliko ekikolimo ogenda kuwangaala nnyo era toddangamu okgenda ne mu kkanisa okusaba nti weetegekera nfaayo tosaba bireke kubanga bw'ogenda kubeerawo generations and generations generations and generations naye ng'oliko ng'ekikolimo oba ekyokulabirako eri abantu abakyasinze okulya enkwe mu bannaabwe. So omukulu Ronald Mayinja twakulaganga abaana kola nnyo obeere nga Ronald Mayinja, soma nnyo obeere nga Ronald Mayinja, kola bw'otyo obeere nga Ronald Mayinja. Naye kyannaku nnyo ti omuntu gwe twalaga abaana ng'ebyokulabirako ebirungi gwe twagambanga nti beera nga wattutumu nga Ronald Mayinja, kola ssente nga Ronald Mayinja, beera mugagga nga Ronald Mayinja. Kyannaku nnyo nti generations ezijja ng'ogasseeko n'eno eyaffe tugenda tutandika okukulaga abaana ng'ekikolimo nti oyo ekimubonyaabonya kulya mu nsirukwe, oyo ekimubonyaabonya butakkuta, oyo ekimubonyaabonya kino na kino, oyo ekimubonyaabonya bulugube. Kakati Ronald Mayinja Faiswali nkutumidde muganda Ronald Mayinja ogenda kubonaabona nnyo. Era waliwo omwana eyambuuzizza nti naye gundi yalinayo ku mwana Yuda Iskariyoti ne mubuuza nti Ronald Mayinja gwamuzaala. Bwe tunuulira Yuda Iskariyoti otunule ne Ronald Mayinja. Era omuntu ayagala okuvisualizinga omusajja gwe bayita Yuda Iskariyoti yali amuyuda omanye bwafaanana ayagala okumuvisualizinga. Ronald Mayinja gwoba otunulako Yuda Iskariyoti yali afaanadde kiteezaala tekyala. Yuda Iskariyoti yalekawo omuntu gwe bayita omusika. Kakati ate ne bwe kitaba ekyo oyinza okwesanga nga tulowooza nti ono omwana wa Yuda Iskariyoti naye ng'ate ye Yuda Iskariyoti yennyini ku ngwe nga ye Ronald Mayinja ye Yuda Iskariyoti yennyini. Dayo wuliriza akayimba ka Lord Fred Sebattaka yakuba mu mwaka gwa 92 ke bayita ekifuula nnenge. Yalagula nti omuntu bw'ofa odda we bakuziika odda okufa si kuwummula wabula okomawo okusinziira ebyo bye wakola ensi. Kakati ne Ronald Mayinja ayinza okuba tuli wano nga tulowooza nti tuli ne Ronald Mayinja naye nga Yuda Iskariyoti yeeyubulira mu Ronald Mayinja baamuzaalira mu Uganda. Omanyi Sebatta yagamba toyinza okuba obadde mu ggwanga lya Amerika ng'oli mugagga nnyo naye nga weeyisa bubi nnyo. Bagenda okuddamu okukuzaala weeyubula okomewo ku nsi ne bakasukamu kasi akasingayo obwavu. Kakati ne Ronald Mayinja ojja kwesanga ng'omukama katonda bwe yali amukomyawo Yuda Iskariyoti omukama katonda bwe yali amukomyawo okusinziira ku ebikolobero bye yamujja mu Isirayiri ensi engagga n'amuzuukiriza mu Uganda era ne bamuwa n'erinnya eppya nti Ronald Mayinja. Era njagala okukibategeezaako nti ono bw'ataba musika wa Yuda Iskariyoti ng'oba ye mwana we ono tulina Yuda Iskariyoti mu Uganda. Era njagala ntegeeza abantu nti Yuda Iskariyoti ffe tumulina. Yuda Iskariyoti ffe tumulina ali eno naffe.
Omusajja yayimba oluyimba n'agamba nti tube kyakulabirako eri abaana abato. Manya nti buli kyokola kibawo ekifaananyi ekirungi. Bino bye tuwasaba ababadde tubireke tebirina mugaso. Bwe tuba twagala obbatereeza balina kulabira ku ggwe. Nange tunuulira omusajja yagamba tube kyakulabirako eri abaana abato. Oli kyakulabirako kiggwa asonga ng'empisa enoonya ekyokulya. Abaana abato tetuyinza balaga byakulabirako nti baana bange emukulanga mube bamasiikini. Kubanga Ronald Mayinja yagamba nti tube kyakulabirako tude masiikini momboze empuunyiwunyi enoonya ekyokulya. Omusajja yalindanga ekyokulya ne kijja ku ttebe omukyala n'akiteekako olw'okuba yakubye esho n'eba massive. Yategese Africana n'ebeera massive. Yakoze shegundi bakoze egindi Eagles production n'eba massive n'afuna ssente n'afuna ekyokulya ekitali kyakutuuyanira. Olunaku olwaleero abantu gye bakeerera okugenda mu bibuga, gye bakeerera okugenda mu buwoteeri, gye bakeerera okugenda ewa Kisekka batunde sipeeya, gye bakeerera okugenda ku Owino batunde emmere. Ye Ronald Mayinja akeera kunoonya gw'anaaleebeeta. Musaasidde. Omusajja yalina obwongo obuyiiya ennyimba. Omusajja yalina omutwe oguyiiya ennyimba nga buli lunaku anoonya kyazzaako abawagizi bange mbawadde ki. Essaawa ya leero Ronald Mayinja obwongo bw'alina buyiiya gw'anaaleebeeta. Yakunkubi wa luseke kati sadida. Bwakusimbamu oluseke kati abanga nsiri. Ekunywa n'ebula okukumalamu omusaayi. Yakeeranga leero njiyizza ku ki? Leero nnyimbye ku ki? Kaakati essaawa eno buli lwakeera. Leero ndeebeesaani. Leero ndi mu jjunyi. Omusajja omukulu ennyo ow'ekitiibwa alina n'ekiwalaata omutwe gumulinga olubengo kuba guzzeemu ekiwalaata. Kaakati ate ye yafuuka Masikini. Bino byonna mbyogedde bagenda kugamba computer misuse ku ssimu zammwe oba ku data wammwe. Kikyenjogedde kyennimbye oba soogedde mazima gano amazima agakaayira ennyo. Abangi kamunguluza anakkubira mu luguudo weetooloola nnyo bakulaba ng'ova ekkonge. Ogenda weetooloola mu bifo eby'enjawulo. Bakulaba Entebbe, bakulaba Wasale, bakulaba ewa Mwozi w'engoye ku kyalo, bakulaba ewaani. Ogenda ozunga obunga bubunzi mu dduniya muno. Olinganga Masikini. Essaawa eno kakati bw'oba ffene temuli mpuula. Ffene omutali mpuula kiba kisassalala abeera talina mugaso kubanga omugaso gwa ffene kubaamu muwuula kugulya. Naye olunaku olwaleero Ronald Mayinja yafuukanga kiffene omutali mpuula. Lwengo Nuupu Media nkutumidde. Kale Ronald Mayinja okola kiri nti alinga ffene omutali muwuula takyalina mugaso. Ronald Mayinja muyita muti gwa paapaali. Nkiddamu Ronald Mayinja muyita muti gwa paapaali ate ogumaze okutemebwa. Nkutumiddeko muganda wange Ntambi ow'Enjovu. Omuti gw'epaapaali ogwo mugulaba gubala amapaapaali agawomba ennyo n'ogalya ne gettanirwa nnyo oluusi bw'oba oyagala n'okutundako otundako naddala ku mulembe guno gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuba ffedda tetwagulanga amapaapaali. Essaawa eno olaba batunda n'enkenene. Nakati epaapaali olirya liwooma n'okutundako n'otundako naye bwe limala okukamiza n'otuuka okulitema mwanattu omuti gwalyo tosobola gufumbisa yadde oguzimbisa. Kakati gufuuka ogutayina mugaso. Omuti gw'epaapaali tegubeera na mugaso. Kati ne Ronald Mayinja buli waba yali muti gw'epaapaali gwabala ebibala. Kube byakulabirako eri abaana abato. Africa teri ayamba. Ani agula ensi kuba tugitunda. Ssente y'ekibi muzeeyi bijjeemu. Essaawa eno amapaapaali gaaguggwako. Tegukyasobola kuzimba yadde okufumba. Kitegeeza tegukyalina mugaso. Kati ye Mwami Ronald Mayinja musajja yali ow'amaanyi. Bwe twakula twegomba, bwe twakula tukola ki, bwe twakula tuyimba ennyimba ze, bwe twakula tukolamu kaliyo kibuuzo oyo Ntambi wali Obama kirabo Obama oyo bwe twabakolangamu kaliyoki. Essaawa eno be bafuuse emmombozi, be bafuuse empuunyiwunyi, be bagenda bawumpuguma ng'empuuna malungu. Ronald Mayinja bannayuganda gwe baagaggawaza, gwe baawa buli kimu. Essaawa eno afuuse Masikini. Ate kyannaku nnyo kyagenda kuwangaala nnyo. Naye obuwangazi bw'agenda okufuna si bwe buno bwe tusaba Mukama kigenda kuba kikolimo. Mukama agenda mumulekawo, tagenda kumutta. Agenda kumulekawo ng'ekikolimo abeere ku nsi tumulabireko
ng'omusajja omuli w'enkwe ng'era ayagala okulaga abaana abali b'enkwe babonaabona omusongera ku Ronald Mayinja. Oteeyendereze ogenda kubanga Ronald Mayinja nammwe abawoza mbu Yuda Iskariyoti teyazaala Ronald Mayinja si mwana we. Bwe kitaba ekyo nga si mwana we, ono yennyini ye Yuda Iskariyoti yakomerawo mu Uganda mu mulembe guno. Waliwo eyaŋŋambye nti ate ani taata wandi wakazi we Bashiri Mbazira ono w'Ekawempe yalya mu bannayuganda olukwe ne mugamba oyo wa Kabaka Nabukadduneeza. Oyo ye wa Kabaka Nabukadduneeza, oyo gundi oyo kazi we Bashiri Mbazira mwana wa Kabaka Nabukadduneeza. Banne ba Misa Kisemakula basiiba Bulaaya, basiiba ku nnyonyi. Amorini Nantube basiiba ku nnyonyi, babeera n'ebivvulu. Buli budde baba mu kutambula balina tours ez'enjawulo. Misa kitakyava ku nnyonyi, abeera ku nnyonyi. Genze mu America, genze Canada, wuyo Toronto, simanya wuyo Tokyo, simanya wuyo South Africa, simanya wuyo wa. Banno basiiba ku nnyonyi, gw'osiiba kuno obunga leero ndeebeesaani. Kati wafuuka wapangisawo ne Sekanyolya. Sekanyolya gwe muwanvu tubuulira alina ku ssente ndeebeete. Sekanyolya gwe muwanvu ndaga alina ku ssente ndeebeete. Kakati olunaku olwaleero mwami Ronald Mayinja yafuuka Sekanyolya. Yafuuka Sekanyolya mukulu wange Entambi yagambye malaya ya byabufuzi. Era beba abantu bennayogeddeko abasobola okwetunda. Beba abasajja abasobola okwetunda. Nagambye omuntu asala n'ava ku sayidi y'abantu n'agenda ku ya Museveni ng'oli mukazi osobola okuba malaya. Ate naawe asala n'ova ku sayidi y'abantu n'ogenda ewa Museveni ng'oli musajja osobola okulya ebisiyaga. Zizo si malaya z'ebyobufuzi. Entambi yogedde bulungi. Sekanyolya gwe muwanvu ndaga alinamu ku ssente ndeebeete. Kale ennaku zino alinga eyagula ne kano akaaza ati bw'omumma ng'agamba kale kankebere mu nsawo. Olinga ngatonkwata mu nsawo kibbe kizirana mu Buganda wano ewammwe okukwata abantu mu nsawo. Kati yatambula ne kano akantu kano akakebera bbomu kano ke bateeka ku bantu kabakebera ebbomu mmwe mwasoma mukambuulire. Bwe kamusangamu ekinusu nga kakaaba nga kugampa ebinusu ebyo ngendeeza abaana bange tebalina kyakulya n'omukyala talina kyakulya n'ateeka mu yendo. Bwe bakaaba ebinusu ebyo kakati agenda apima nsawo z'abantu mulimu ku bunusu agenda asolooza busolooza abonaabona ng'abakozi ba CBS bwe baggalira CBS nabo baafuuka abaleebeeso obutali musango kubanga baate baali baggadde. Naye gwe wennyini gwe weggalawo Ronald Mayinja nabagamba ekintu kimu. Museveni ayinza obutakutuga. Nkiddamu kino bannayuganda. Museveni ayinza obutakutuga naye ate asobola okukuweereza akaguwa ne weetuga wekka. Museveni asobola obutakutuga, Museveni asobola obutakukwatako, naye omusajja oyo olw'okubanga amanyiimu ku by'obufuzi naddala ery'ekijjegga. Nkiddamu mba neekoza bwe nkugamba nti Museveni musiru, alina amagezi mangi naye amasiru oba ntegeerekeka. Mba neekoza bwe nkugamba nti Museveni musiru, Museveni alina amagezi mangi naye amagezi amasiru. Kakati Museveni ye musajja asobola obutakukwatako nti nkutuge naye ate asobola okukuwa wekka akaguwa n'okeeyambaza ne weetuga. Yakawa dda Ronald Mayinja. Essaawa eno Ronald Mayinja ali ku mulabba alengejja ate abimba ejjovu buli lunaku omuguwa guntugujja nti ffe twamutumyeyo. Abalampa omuti kwagenda okwetugira asambe n'akatebe omuguwa gumulippe ejjiribu. Yes! Omusajja yakutuga yekka na yekka. Amusajja yakuwa akaguwa ne weetuga wekka na wekka. Career ya music yali successful ng'oli mu kukomeka. Wadduka bulungi oba watambula bulungi olugendo olwo okuva mu buvubuka waliwo anagambye walugembe gwe wantama mbizzi kale nfudde ndabye walugembe yankyawa ndabye bannange nfudde obwedda ne wendaba ng'emmere tekyagenda kumbe walugembe yankyawa atunulanga emabega w'empunu. Ronald Mayinja watambula bulungi olugendo olwo, wakuuma bulungi essaati yo nga temuliimu bbala lyonna. Wayita mu buvubuka bwo bulungi n'oyitawa bulungi naye ate kyannaku nti eno gy'okomekera oba gye wayina ossandaggira.
gye wakwatira amasanda n'oteeka mu ssaati yo eyali enjeru ng'omuzira amasanda ge bayita Museveni ag'ekibi ne gagitonyamu. Tewali jiki tudde asobola kutukuza linnya lyo. Ebiseera ebisinga bw'oba okyali mutototo wano osobola okugwa n'osituka, naye omuntu akaddiye tagwa n'asituka. Kariyayo eya music wali ogitambuzza bulungi. Erinnya lyo oba essaati yo yali njeru nnyo ng'etukula ng'omuzira, naye n'okufinishingi line n'ojja okola ebyekijjigga n'oteekamu amasanda g'otakyalina maanyi gakunya. Tokyalina maanyi gakunya lugoye olwo kulutukuza. Kakati eyo Kariya n'omala ogittattana ya music byonna bye wakola wayoza n'oyanika mu ttaka. Ne tugenda wali oyingirira politics ng'ogenda wammwe Gomba ng'era nkakasa baali bagenda kukuwa obululu kubanga wali muzindaalo gwabwe, wali muzindaalo gw'abatayina muzindaalo. Eyo nayo n'ogittattala oluvannyuma lw'okubalyamu olukwe, oluvannyuma lw'okukyusa statement, oluvannyuma lw'okubeera ekyennyume opposite y'ebigambo by'osooka okukozesa, oluvannyuma lw'okweyisa ng'ekisolo kye bayita embizzi. Ekisolo kye bayita embizzi kye kisesema ne kimala ne kirya. Wali omaze osesema Museveni ate essaawa y'emu n'oddayo n'omulya omuntu gwe wali omaze osesema. Okuva lukiri nti wali muzindaalo, abantu abo kwe bayisiza obubaka bwabwe. Wagenda ewa Museveni, omuzindaalo gwe Museveni n'aguggyamu obwanda, n'agutyuninga bupya. Bwe yaguzzaamu obwanda gwagoma gwe akalulu ne gufuuka ogutakyalina mugaso mu society. Nabagamba bw'okeera ku makyanzi Yekolera itongwe n'ompa omutwalo n'ompisaawo mu njala, enkya bw'onompa oluyo olumpogola oluba omutwalo ogwo ngenda kuba sikyagubalira, ngenda kuba sikyagujjukira. Tubalira nnyo gye bisembera, era tofokasinganga nnyo ku ntandikwayo, neefokasinganga nnyo ku ngeri gy'ogenda okumalirizamu. Essaawa eno gwe eyali essuuti y'omuyitale, Ronald Mayinja erinnya lye lyali ssuuti ya muyitale, essaawa eno pajama ya muvumba. Museveni, Ronald Mayinja wali ssuuti ya muyitale ng'oli wa bbeeyi tukulabira eri ng'omyamya nsanga golodi. Essaawa eno oli pajama ya muvumba. Naye abange nga nkakubi tusaina okukalangira ekiwalaata ky'olubengo, asogera ebinayitika, computer misuse, anange tekola ki. Agambye ono gwenvumye nti alinga emabega w'empunu. Byonna byogere naye togezaako n'oyogeranga kujje n'omuhoozi Kayine Lugaba. Muhoozi mutamiivu, olinga embisi. Muhoozi kale mutamiivu, nkyogedde mutamiivu. Yeno laddu enkubye siriwala. Genda otisetise kitaawo, genda otisetise nnyoko, mannyoko. Noonya bakutiisatiisa ng'ojja otiisatiisanze mu kifo ky'okugenda otisetise maamawo. Ate agamba taata wayambale kapiira kagali mpitawo aleme kuzaala kijjankunene ku dduniya kuno. Kati nkufunye ne mu tageti kuba Mayinja mbadde gumaze. Oyo ogenda otisetise kitaawo, ogenda otisetise nnyoko. Ate agamba kitaawo nti yambala aleme kuzaala kijjankunene. Oli wano otiisatiisanze. Bazadde bannange mukozesenga obupiira mu nsonga za sekisi. Mwalizaala ebijjankunene nga kino. Lwaki sibasiibula abaagalwa? Baganda bange bannyinaze, mbeebaza nnyo mwenna ababadde ku live eno. Nze ogwange gwakufulumya bubaka, ogwali gwakukunamya mu mpembe eyo ekaguta Museveni ne bayeekera banne ne balyake banne. Ogwakwe gwakunyambako okutambuza bubaka bubunne social media, n'oyo atali ku social media asobole okubumanya ng'ayitira mu ono eyabiwulidde ku social media. Baagala nnyo bannange, sibe bulungi.